obudde bwange njagala kuleetera ku kino obudde bwange Mathias Mpuuga wakyogeddeko nti yavuddeyo n'aga nti ababaka bavuddeyo kwogera ku Mwanyi kubanga baagala kwerabisa bulijjo tebalina mukisa tasobola kwogera kubanga naye yali eza Masaka Cooperative Union bilioni 14 tulina mu likodi bino byenkugamba mbinako ne bwino kubanga omubaka Mawanda Mayiko nga tuli eruzira yabiŋŋamba mu kamwa kange natula wano naye ku wodi ne tunyumya n'abimbulira it is on record kakati Mathias Mpuuga olw'okubanga era abantu bamulabye bwe yamanya nti biru bagenda gikubaganyako ebirowoozo yasituka busitusi kugenda mu Bulaaya. PHIQ Media. Songa ye Mwanyi nno ereso obuzibu nalabye ne Katikkiro bamuyisaamu eggaali omusajja omukulu ow'enkofiira yayisizaamu ne Katikkiro eggaali noza bonna bayisizaamu eggaali ku nsonga ya Mwanyi. Ndeka nnyo tunuulire Mwanyi nalabye abamu ku bakulembeze naddala Honorable Twaha Batembeeta Honorable Mathias Mpuuga ne munne Honorable Abedi Bwanika nga bagamba nti ababaka kye bali mu kukola kati mu Parliament okuvaayo no nayogera kyo tekiyamba tekirina mugaso wabula bali mu kikola abantu babalabe nti n'abadde tayogerangako yayogerako mulundi ogu ow'ekakuuto yayogedde abantu bakusobole kukola ki ekyo kusalayo naye ku programu emu era nakyo njagala tudde ku nsonga ye Mwanyi eno kyali kirina okwebasiye nga ffe abannayuganda bw'oli bwatunuulire Mwanyi abasinga kwe tusomedde buli omu Mwanyi kyekikulu Mwanyi eno okukyuka okuva mu UCDA Uganda Coffee Development Authority ekyuke bagize Ministry ya Agriculture kikoseza wa Uganda ne bannayuganda awo wenjagala. Wow, neyanza moderator neyanzeke obuuza ekibuuzo kirungi nnyo. Mwanyi eno emabegakaawo yali yasereba naye mu mbeera y'okusereba lwaki yali yasereba nti ekitongole kino kyali emigaso gyakyo nga tekigikola bulungi olw'abantu abamu ababeerangayo mu kitongole ekyo nekivaako n'okuba nti Mwanyi waffe 1 yabeeranga ya wansi 2 nga akatale kaayo kali wansi nnyo ku mawanga ga Bulaaya ne katale k'ensi yonna. UCDA bwe yayongeramu amaanyi mu nteekateeka n'okutandika okulambulula n'okutegeeza n'okutendeka bannayuganda butya bwe bakwate Mwanyi eyibala birabiddwako. UCDA ya mwaka kisi ya 9 mugumu eruddewo ya 9 something naye mabegaka okuva mu 9 paka mu 12 awe Mwanyi badde teri ku level ya maanyi nenga UCDA weri nga weri nenga wenga abantu abagirimu abagidukanya olwokuba nti ebitongole ebisinga biweebwa abantu bakkaada bano nga tebamanyi byakola kakati bagenze bateekamu abantu abali tekiniko ne bagenda nga bajjayo Mwanyi ne basomesa abantu Mwanyi nogazengedde zokka Mwanyi zanike bwoti Mwanyi bwoti abantu ne bagenda in fact nekigenda ahead n'ekitongole kino kitandika n'okugaba endokwe ennungi abantu ze batandise okusimba okufuna muki akasente. Ekikulu kiri nti okugattibwa kwa UCDA mu ministry kirina abanene mu gavumenti bekyagala okuwa enkizo okubanga basobola okukola monopoly ku Mwanyi bapeneti kyekiri awo wokka. In fact wali ku kitebe wali ku Mande nga Honorable Mwanga Kivumbi akutegeeza nti ngaba babaka ba Buganda bamala ne bagenda ne basinkana speaker n'abagaba nange ebintu bye munnyonnyola byonna mbimanyi bye bisinga obulungi naye sina bwe ndifayinga orders za Mwanyi Museveni byali bigambo bya Honorable Mwanga Kivumbi. In fact ayongerako agamba nti speaker yakwata essimu ye n'akubira Mwanyi Museveni n'amugamba nyina wano ababaka ba Buganda n'amugamba mpa Mwanga Kivumbi byamugamba Museveni byali byakuvuma lwaki muli batujju mukola ki n'ebirala nga kitegeeza ekigendererwa ekiri wano si kyakuba nti Mwanyi eno UCDA vayo eno kukendeeza kubanga bagenda nti ensonga ya rationalization kukendeeza expenses za government kakati mu mbeera eyo nekirabika nti Mwanyi Museveni yeyekka yeetaage Mwanyi ate kizenga kigobererwa kubanga yeye omu yennyini yatuleeterako peneti ngaga nti Mwanyi ya Uganda yonna egenda gulibwanga omuntu atya omu peneti njagala teweerabira nti ne mu budget eyise ya 2024 bateeramu mukoddomi odrekerwa aboogo obuwumbi bwa ssente 38 okusomesa bannayuganda engeri y'okunywamu Mwanyi oba kaawa kakati ebintu ebyo ogenda obigattagatta otandika okukemeterera ememe n'okwebuuza kubanga ebitongole bya gavumenti ebisinga bigattiddwa lwa nsonga nti bibadde bisinga
bifaanana emigaso ne ministries. Kakati kino ekitongole kyetengeredde. In fact world over tewali nsi mu nsi wano yonna yetengeredde nga etadde essira ku Mwanyi. Obulya bulungi nnyo ng'etadde essira ku Mwanyi okuba ng'ate terina kitongole kyetengeredde kyekyagundi ekiba kikwata ku Mwanyi mu bitundu ebyo. Kakati wano wewali science. Mwami Museveni ayagala okuzza ekitongole kino kya UCDA mu Mwanyi. Kiddemu Ministry ya Agriculture. Naye ekigendererwa ekikulu kiri nti bw'omala okugyawo ekitongole kino n'ekidda mu ministry agiwa mukoddomi we. Kakati ministry neeyisa resolutions oba neeyisa ebiragiro nga bw'olaba bwe baakola ku bikajjo. Omanyi kye baakola ebikajjo baagamba abalimi b'ebikajjo twagala mwenna mwewandiise. Bwe mumala okwewandiisa ne bakolawo rules and regulations ne bagamba nti omulimu w'ebikajjo toteekeddwa kutunda kikajjo kyo okusukka kilomita 25 w'oli. Ge mateeka agaliwo ku bikajjo abasoga bwe baba bano bakubuulire. Kakati bamalirizaawo ne bagamba n'okugamba nti ebbeeyi y'ebikajjo outgrower tojja kusobola kulimanga ng'ate toyina kampuni muntu akutegekedde wano mu kampuni nti nga teeka kitegeeza gwe PHIQ gwe wa bikajjo mbirimye sina lukusa bijja bikajjo byange Rugazi bitwale namutumba mbitunde kubanga etteeka berikola ki. Kakati ebikajjo byafa ne bifa bwe bityo ebbeeyi y'ebikajjo eri wansi kati ebbeeyi y'emmwanyi ebadde waggulu. Nenjala okutegeeza nti buli lwe bakuleetinga monopoly nti omuntu alina okugula emmwanyi ali ogu peneti oba seche mwanyi zo gwe PHIQ wozirimidde Masaka tuteekeddwa kuzitunda kusukka Masaka. Omuntu aba kulimitinza omugago oli gwe baateekawo alina ssente agule emmwanyi ajagamba nze kilo njigula 3,000 kubanga tolina option yakukolera ena mwanyi ojja mugikola ki ojja gimuguza. Neyanze komanda Kaziwe webale kubeera kwa Ivan Auto Spares nawe webale kubeera kwa yonna wenna mutumba. Bwera bweyogedde ku Namutumba nendaba Ivan nga kwanye ntegeera ati okay. Ngeze ku mukama wange sebo ebiri ku Mwanyi mwenga aba NRM mubiraba bulala nnyo okusinga ku balala bye babiraba. Ekibuzo kikino lwaki mwagala bannayuganda bikasira abeere mbwavu? Ekyo sebo kiti ekyo si kituufu. Aye twagala nnyo abannayuganda bagaggawale si ffe tetubaagaliza kubeera mu bwavu. Ekigaggawaza bannayuganda basinga Mwanyi muwulira mwagala mugikwate no si Mwanyi nti yegaggawazza bannayuganda ndi ku abasinga ddala abali ku mutendera ogusooka wammwe eno sizoni otunzeyoko ku kiro y'Mwanyi wammwe gwenga gwe nga mmeka era bw'ojja wali ewaffe Butambala Mwanyi ewaka wennyini entangawuzi mwazivaako sirimaako ntangawuzi mirembe Mwanyi kakati ewaffe wali emubende Mwanyi naye kati emmwanyi zino ekisookera ddala zikkiriziganya n'owekitiibwa Mpuuga lwaki teyalabise nga ekiteeso kiri mu palamenti nti baawadde ababadde batateesangako balabikeko nabo ku fulo ya palamenti. Ekyo nzikiriza nakya 100% kubanga essaawa lwaleero tewali kikuwaawaaza matu kunga ekitongole ekibadde kiddukanye Mwanyi kivuddewo okiwulira era kyola nti bino olutalo lw'ebigambo olubadde mu palamenti ne mawulire abalimi b'emmwanyi tebannabadwetabamu kubanga gavumenti ezejjawo ebintu nga Cooperative Bank yagijjawo negijjirawo ddala completely neddira Uganda Airline negijjawo anti nemala negizaawo. Kakati ekitongole ky'emmwanyi emmwanyi tezigenda kuvaawo kyobula nti baba zirima bakakkamu nnyo era balinda kulaba nti ekitongole kino bwe kiba kigattiddwa ku Ministry ya Agriculture banaasigala akabeeyi keeko ng'akabaddewo guno omwaka kubanga Pulezidenti agenda kuggyawo Mwanyi kubanga kyali 996 zijuka nali ndi Kasawe senior 1 senior 2 nga obubugo obuli mu mukono nga Kasawu Namulanda Kayunga nga bikula ku speed ya yiri emmwanyi nga yatunzi nga Chairman Kalango yajja ne trailer ne zitika kase
mugwali mutalawe kasawo ngemwanyi omwana olujje namuganga erole ye mwanyi addayo n'akapiuki ku BMK ngemwanyi za beyi nyaawo tugenda oyingira 22 ne baleeta akawuka bakava wabasayansa akawuka ne kalye mwanyi simanyi bakaleeta twajja tubuli akawuka gikava akawuka akoze bubi mbadde ngenda kyogerako mu budde bwange akawuka kaleetebwa General Museveni ne parliament ya Uganda yaliwo ebiseera era kawakanyizibwa nnyo ow'ekitiibwa Ken Lukyamuzi nga memba wa parliament bakayisa mu kigambo kye bayita DDT mbu bazze kufuuyira nsiri General Museveni n'akwata ennyonyi nefuuyira ebirime by'abantu omwali emmwanyi n'ebitooke wano mu Buganda kaakati gavumenti fe abenyalemu tuli bakakamu President Museveni ye taata waffe ow'eggwanga lino awantu watutunuza tetusobola kuwakana nkugambye airline yasooka n'agiyimiriza n'agiteekamu abagwira bwe yakomyewo bombadi yakati zituuka buli kibuga ekyensi zigana gwe China zigende Bungereza n'ewala mu America kaakati ensonga ati bano budde bwe babumala opposition tuyambe boti Museveni ajjawo Uganda Airlines yes yasuka n'agiwumuzamu ennyonyi ana n'omusobyo yakomyewo ennyonyi meka era n'ekyokubiri yali atunda ziri tubulireko value gye yazigulira kubanga waliwo wano ekizimbe Uganda Commercial Bank nga kyatundibwa $10 kakati sawa zino kyasobola okukinulayo ku $10 kakati ennyonyi tujja tandika ndya kukoma wano next gundi Sunday mubulire bombardier ze twakagula zitwala walo ya basi zakagona bikine ebirala ajja kuba zikola ki era bwo comparinga airport kati neri yaliwo eri modern okiwulira so kakati ekitongole kino ekifuge mwanyi President tanagamba nti mwanyi zigenda kuvaawo okiwulira sebo ekitongole kigenda kugattibwa mu miso ya agriculture kubanga Museveni yatetenkanya n'agabanya obuvunaanyizibwa n'addira nadisinga eri under Ministry of Agriculture n'ateekawo kino ekyemmwanyi National Dairy Corporation naye egenda kuvaawo n'ebirala byonna tebituyambye kubanga ffe nga bannayuganda twagala ebitongole nga ekyamazima birina kibigase ku bannayuganda so president bw'aba atunulidde nti nadi ziteyambye Dairy Corporation teyambye na kino kya Uganda Coffee Development Authority nayo teyambye n'abigattira mu agriculture jjukira eggwanga okuba twava mu covid tulina okukendeeza ku nsaasanya ya ssente abaana abo abavubuka babadde mu bitongole ebyo ate opposition abasinga banupu ne FDC ne batukoze bubi tebakoze president yali ayagala kali nadise etuyambiddewa bwagamba nti nadise eveewo aba opposition neyo era tulaba kayana nnyo tiba mate kigana kubeera nga wanayambala kyamaje wali n'apinga so ebitongole bya gavumenti ebitatukoledde bulungi si kino kyokka ekyemmwanyi president tumusaba byonna bigatte tuleme kusaasaanya nnyo ssente omukulu Kagame abuzaabuza abantu kubanga omuntu bw'ogamba nti takoze bulungi nga statistics ate zo ziraga birala kitegeeza operation nga ziraga nti nadis gundi eno UCDA we yajjira Uganda yali efulumya ensawo z'emmwanyi meka ku katale ka Bulaaya olwaleero efulumya ensawo meka we yajjira nga Uganda efulumya ensawo ezitasukka yadde akakadde akamu kati tufulumya ensawo obukadde almost oyibugenda ne mukuru ati beyo mwongero lino mwanyi kati emwanyi evuddewo otwongera balese kawuka kagenda zitta naye ate ekizibu ekiriwo nti ekitongole kibadde kituyamba n'okulambika n'okwa amagezi n'okwa abantu endokwa kirazeewa kukiza muli kukiza mu agriculture agriculture fena tukimanyi ye minister esinga okubanga eremeddwa wano eremeddwa okunoonya okulaba nti waliwo ebijimiso ebituufu ku katale eremeddwa okulaba nti abantu bafuna endokwa entuufu mu agriculture gy'osanga gye bagula embuzi ez'emiliyoni 8 ne zifa ezaali zigenda Kalamojja ak'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe tujja kukkiriza nti kino kirungi okusinga kino naye kiri kyali ky'abannayuganda kino kya General Museveni ne muganda ne mukwano gw'oli ow'ebigindi n'Abachina ekisaawe bakitunza Abachina nga bayita mu kukyeguza ye General Museveni ne munywanyi we Sam Kuteesa era ssente zonna ezivaawo zaabwe ng'abantu eggwanga lizifunamu Entebbe naye PHIQ Media netuyambe etukwereyo omulanga kwamanyi bagiraba parking fee okuyingira obuyingizi mu gundi yavudde ku siringi 2,000 nedda ku siringi 5,000 yani sente ziragawa ntono naye
era tewerabira nga twabagambye nti waliwo company bagita Enhance Entebbe handling services ya mwami Kuteesa yevunanyizibwa ku ebyo katono kye kisawe kya Luganda ekyaffe eky'eggwanga ekinyunyuta obunyunyusi bannansi so kaakati njagala okutangaza bannayuganda nti ekitongole kino ekibadde kiddukanye Mwanyi kigenda kwegattira wamu n'ekya NADC n'ekyamata mu Ministry ya Agriculture. Ministry ya Agriculture teri Rwanda eri wano era erimu abaana baffe ba wano wabula President yayagadde kuzibikira ku nsaasaanya jjukira eggwanga tulina ebyokukola bingi ensaasaanya ebadde esusse ng'egenda mu bitongole abaana balya buli ssente bafuna omusaala mungi bavuga emmoloka za bbeeyi omusaala kwegamba nga tebalina kibatugattako nnyo kiri awo so njagala kunzika nga ŋŋamba ffe abakkiririza mu President Museveni watutwala tulaba nga watuufu era twongere musabira eggwanga litambule neyanziza gonalebotwa Mwanyi okay kansoke empumulemu omukulu angambye empumulemu katono ate enkomeo ne honorable tunzike ensonga ye Mwanyi eno PHIQ Media neyanzege abakyaliko mwe bali kubeera nkwe muli batugoberera namwe mwe bali kubeerako PHIQ Media okay kale emusijja bisoma naye tujja kwandubira bampola mpola kangene honorable twa njagala tunzike ensonga ye Mwanyi eno pulira President Museveni ebigambo bye alaga nti ayagala Mwanyi etereere buno obudde Mwanyi eri bubi kuba ate ndaba bannayuganda ate kati buno obudde bagaggawadde nnyo mu Mwanyi yagambye ayagala ekola ki etereere opposite y'okutereera ki kwonooneka kuba kwonooneka kakati General Museveni tayagalangako bagagga we bali era ye alina eŋŋombo ye nti omugagga tafugika nja kuyita wano okwebaza Katonda okutuwa Ssaabasajja Kabaka maaso moogi n'alonda musajja we Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda Katonda n'amukozesa ebyamagero era tusaba Katonda amwongera amagezi okumanya n'okutegera n'obuvumu obusobola okutulambika ekkuba ettuufu gye tulina okulaga ng'alamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda yalengerera wala n'aleeta Mwanyi terimba n'atambula amasizza ga Buganda 18 ng'akubiriza abantu b'omu Buganda n'Abaganda okuddamu okulima Mwanyi era obuzibu obuli mu Uganda wano General Museveni amaaso ge gonna agatadde ku Buganda ne Katikkiro wa Buganda nze nja kugamba abantu abali ku kamera wano n'abatuuliza n'abatulaba n'abazidde okulaba video eno nti General Museveni tali kulwanyisa balimi ba Mwanyi ali mu kulwanyisa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kabaka wa Buganda ne Buganda yonna okutwaliza awamu nakuwadde obudde bwo n'oteesa tontiisatiisa General Museveni bamala okuleeta DDT n'afuuyire Mwanyi z'omu Buganda n'ebitooke ewaabwe egindi ne babirima era olwaleero emmere abantu gye tulya wano mu Buganda eva eri evawa waawo bomala okuvaawo Katikkiro wa Buganda bamala okukizuula nti ffe abantu b'omu Buganda bajjajjaffe baweerera bakadde baffe ku Mwanyi bakadde baffe ne batuweerera ne balwana nnyo ne tusoma ku Mwanyi bakugobanga ku ssomero tatawo n'agenda ku ssomero n'abagamba bannange Mwanyi zikyali mbisi omwana mumuleka asome bezinaakala nja leeta ssente ng'osobola okugenda ku kyuma oba ew'omuntu gy'oyinza okuyita cooperative ne bakuwa ssente nga tonabana kunoga Mwanyi n'oweerera omwana wo ffe twalyanga ku kyennyanja lwa Mwanyi olwaleero Mwanyi ebadde zzeemu okutinta nga General Museveni twamulabuukirira DDT-we gwe yaleeta n'akaze Mwanyi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ataddemu amaanyi abantu b'omu Buganda ne balima Mwanyi abamanye Masaka oba Buddu bw'ogenda e Buddu oli nababa alina kapoloti 5 ku 5 omwaka guno gwe tulimu afunye ssente empya n'enkadde ate mwana wattu kyannaku General Museveni alowooza ali mu kutogera bantu ba mu Buganda n'ewaabwe abantu basaayo woyinza okugamba amalundiro ne balima Mwanyi kino General Museveni kyali mu kukola kukotogera Uganda kukotogera Buganda n'abaana n'abazzukulu mu Uganda
nja kuyita wano okusaba ababaka ba parliament nti be mutuuka okulonda etteeka lino mulonde nga bannayuganda. Nja kuyita wano okwennyamira n'okkoyimira abakulembeze b'opposition ya Uganda. Etteeka lino baalimanya nti lijja, bo ne bagaana okulireeta mu bantu ne balisirikira nga mu bono ndi nandala mwali nandala mafaabi. Omanyi bemba nteesa ndeka nteesa ekyange tondeeterawo bantu nga bantu. Ekinnuma kiri kimu nti ekinnuma kiri kimu nti onnemesa okuteesa ebyange wagambe ajja kuba president. kati kale kankuyambe kuba gweoyagala okwogerako kankuyambe kuba gweoyagala okwogerako. Oweekitiibwa Nandala Mafaabi y'omu ku batayagala tteeka lino kubanga Bugisu Cooperative yagikulembera. Lwaki teyavaayo n'aguulira ensi? Kakana maleyo oyagadde njogere ku muntu leka mwogereko. Kakati ekimu ku lwaki ayagala okufuuka president kuzza cooperative mu Uganda, ebintu byonna ebitongole by'oyinza okugamba eby'obulimi abiseemu ssente, enguudo zikolebwe nga gwalimye Mwanyi e Kabongo osobola ozitambuza mu budde ne bakuwa ssente zo. Naye abakulembeze b'opposition buli maka gonna musobola okubeera mu taata ne maama, naye taata baatagulamba tosobola kunenya maama. Tusuubira nti oyo wabanga akulira cooperative namba obuvunaanyizibwa b'opposition leero ani abuyina. Abadde tajja kudda kuwuliriza, abadde ajja kudda ku babaka 30 abagambe kaakati bannaanyi nsonga ya Mwanyi soke tugambe Abannayuganda. Saagala obise bantu ebimu ku nsonga yakyo nenya Honorable Kyagulanyi kwe kuba nti emutemu abitegeera n'atajja kweyiwa ku nguudo. Buno budde nsuubira Nandala okuba ku luguudo. Omanyi simanyi oba Kagame asooka kunyigayo eri kintu. Bw'otuuka ku nsonga eri kukwata ku nsonga ng'onkijja ku nsonga. Obudde bwange bundekere nga njakuwa information nti twagala njawo kumujjukiza oba kitegeere nti Maama Mabira Betiani olw'okuba mulwanyirizi wa butonde bwansi bwe bajja gavumenti eyagala kusaalimbira ku kibira yateekawo embeera ne beekalakasa era tunajjukirwa nnyo waliwo n'abaafa olw'okuba mulwanyirizi wa butonde bwansi. Kati ono olw'okuba amanyi amaanyi agali mu bwegasi ng'ate ekibiina kyakulira kyekuusa na Mwanyi nti omu ku balina cooperative mu Bugisu Cooperative nti zino cooperative ezikyaliwo nakati yalibadde nga kyetugezaako mugamba nti yalibadde nga ye Manduso obutakwata ku Mwanyi nga Nandala yakulembedde nti mu ssente ze basibirako Oweekitiibwa ezijja n'omusibya bayinza batagenda sibwa sawa naye gavumenti eridako nti ssente ze basibirako Mawanda z'owulira eza cooperative zalina ogenda cooperative kubanze nalina Mawanda mu kkomera yaŋŋamba ye yatwalako ebbiliyoni Mawanda yatwala 4 naye Nandala Mafaabi yatwala 4 44 billion Uganda shillings. Okitegeera kakati tasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ng'ezo. Sewe information gyenkuwadde njagala okusooka okubuuza mpadde information. Ani akulembera NRM? Ate omubuuza General Museveni. Ani president wa Uganda? Ani akulembeddemu okuleeta lino etteeka? General Museveni. Asobola okukkiriza Nandala alikozese amabira ani yali agatwala amabira beti anywa aveeyo kakana katono ng'omanyi ky'oba budde buno ali mu kkuba Mwanyi akubiremu ne Nandala obutasituka kujja Nandala tasobola olwaliro okuvaayo okwogera ku Mwanyi ani yali atwala amabira kino kankyongere nako katono nnyo twamubulire obudde bwange bubumbi njagala kuleetera ku kino obudde bwange bubumbi Mpuuga wakyogeddeko nti yavuddeyo n'aga nti ababaka bavuddeyo okwogera ku Mwanyi kubanga baagala kwerabisa bulijjo tebalina mukisa awate yabadde mutuufu tasobola kwogera kubanga naye yali eza Masaka Cooperative Union billion 14 ate tulina mu likodi bino byenkugamba mbinako ne bwino kubanga omubaka Mawanda Mayiko nga tuli eruzira yabiŋŋamba mu kamwa kange natuula wano naye ku wodi ne tunyumya n'abimbuulira it is on record. Kakati Mafeasi Mpuuga olw'okubanga era abantu bamulabye bwe yamanya nti biru bagenda gikubaganyako ebirowoozo yasituka busitusi kugenda mu Bulaaya era abadde Bulaaya yakomyewo bukomi abadde mugundi waliwo gy'atakyasobola kulinnya abadde mu bino ebintu byakubayo obusimu ne bamukkiriza. Omanyi ekinkalubiriza ku programu leero programu ekukutte nteega kwagala okugijja ku mulamwa gwayo
mugizimbire kumwe mwagala nga abantu atenze bobo mpeereza obubaka okujja wano olina kyompitira so nkusaba leka ntuse obubaka bwange nga ndi mu kamera ntuse obubaka bwange nga ndi mu kamera bannange obawe obudde ne bateesa nga sibayingirira ne bemba nsaba information naye obudde obwange ate obuwabbo kati nkuwadde obudde sakata sabula nkungubagira era nvumirira enkola n'enneeyisa y'aba opposition yali badde yakwatadde etteeka lino n'eriwa bannayuganda nebabuulira obuzibu bwe twolekedde naye omanyi lwaki tebaakikola abantu b'omu Buganda balekereraawo okwerumirirwa nga bo abantu b'omu Buganda ne basalawo okulonda bipapula olw'okubanga bafa kimumbuli ewali ambuleera tiikinga ate nennaku wali annyo abakulembeze bambuleera oba banuupu ensonga lwaki abantu b'omu Buganda tuli mu nnaku kwe kubanga wano abakulembeze b'omu Buganda batemeddwako ettaka ne baleeta abavudde egindi ne bajja bakulembere wano mu Buganda tosobola genda Western omwana azaalibwa wano mu Buganda n'akulemberayo twakiraba nako ku mubaka omu yanominatinga ne bamugamba gwe tova wano tojja kuvuganya waki wano ne wano kati omuntu akuyita nti simanyiko kasi ya Buganda ogenda ogituukamu ng'abantu b'omu Buganda bava wano mu Buganda bali mu 12 enkaaga mu 5 tebava wano kati bayinza teesa ekigasa Buganda ulikikanga ayagala okusosola mawanga mpo obudde okusosola mawanga okusosola mawanga ngambe ng'owulikika nga olw'okuba njogedde ku Buganda olw'ososola ku mawanga nga ani yava wano nga Muganda kale nga bw'okyagala ani yava wano nga Muganda n'agenda Mwankole n'aleeta constituency bekibanga kya bwenkanya mutuwe omukisa naffe abaana abava wano twekulembere wano we mwateeka constituency entono wano mu Buganda we wava omusolo omungi naye wammwe weganya okubukiikirirayo mujjeera wano kyokka betuuka ensonga nti za Buganda ne mufungiza omukira emabeka bembanga temusobola kuyimirira ku nsonga ya Buganda lwaki mulwanira wano ewaffe mugende ewammwe Speaker wa Parliament byabadde akugambye ati Speaker wa Parliament byabadde akugamba atya abantu abasinze okulima emmwanyi wano mu Uganda ba mu Buganda kuba natandise nkugamba nti Katikkiro wa Buganda talaza amasaza 18 ku mmwanyi terimba wali omulabiko ng'agenze Western wali omulabiko ng'agenze nakati kugamba nti kati bano bali mu kulinnyirira Buganda era obudde buno senga tubadde n'ababaka nga bonna bamanyi nti nnyaffe ye Buganda senga waliwo ekikolebbwa naye mwe ne mutuuka ne mulekawo leka mmaleyo kano bagirwaniridde ki bagirwaniridde atwala Buganda caucus oyo yogere no mukulembeze direct kati ekyo nkimwebaza ekyo nkimwebaza yakoze mpa mukisanjogere nayo yogedde ekyo nkimwebaza yakoze bulungi naye muvumirira ate yakoze eki oluvannyuma lw'okugenda wali ewaabwe nadda mu kutyobola president nayogere naye nangamba ni mutuju baba nga yabadde mwenkanya nga yabadde yagala tumanye bye yabadde ayogera ne president lwaki teyafulumiza katambi okwogera ne president kyabadde kya bukulembeze be yalize yalitugambe nayogeddeko ne president ku nsonga y'ebbago ly'etteeka oba y'okujjawo ekitongole ate mwayogedde ki oli yayogedde naye nga mukulembeze mu kategole ya bukulembeze yali badde atunyonyola bunyonyozi twabadde tumusaba etteeka lino livaako so si kwagala kuteekawo mbeera kati president abantu balala byali musaba omukisa okwogera naye ajja kubeewala olw'okuba amanyi nti temuli bansa ebisanyusa abantu ye mwenyini yali tugambye ebisanyusa abantu byeyayogedde okusookera ddala kiriwo ekiti mu dakiika ng'emwe nja kubamaliriza si kituufu onobwe twakyayogera nti ababaka b'opposition at large ndowooza nga mwe muli ne bassemuju n'abalala nti tebalwaniridde Mwanyi eno in fact onobwe sobanooza tagoberera bugoberezi naye badde debate etambudde ebbanga wawulirako n'akakiiko k'ebyobulimi akakulirwa bedi kagendako ne wa Museveni mu State House oba n'aba meeting ne bamunnyonnyola nti gundi gwe va kuki Mwanyi kati na kino kino kankimubuulire
ababaka ayagala batekewo mbeera etya kubanga babaka bavuddeyo ne boogera in fact ne bagamba ne bannayuganda balimi mwenna nti kakati tuzze tuno tubanyonnyola mutegeere bannayuganda ebaganya okukola ki okudda maliriza nakano kakulu nnyo katono nnyo modweta nyamba buyambi honorable twa alina obwedda statements zaakola nti lwaki tebavaako wano ne bagenda bavuganyiza ewaabwe njagala mutegeeza nti Buganda kokasi yonna ne bwe ntandika Jimo balira wano ejjudde babaka baganda otegedde Buganda kokasi erimu ndoozi omuntu omu yekka muwala wa Kuteesa ow'Emawogola wano atali bakulembeze ba Buganda kokasi njogera ku bakulembeze abali mu Buganda kati oyagala balinga batana abeeronda yange ya kansala ngende nwanirire mwanja kugirwana naye mu parliament wali kati lwaki otandika okugamba nti ababaka ng'olinganga okatisigatinga mwacholi ani akulemberayo bacholi abanyuko nti abantu abaka bali muno simply because banupa abasinga mu Buganda kokasi kati tebalina kye bakoze tebalina bakoze sebonze dakika yange nja kukubiriza Abannayuganda abakyalina we balimire Mwanyi basimbe Mwanyi banga Mwanyi ekyaliwo president yageza kukulabanga eyongera okulinnya katale k'ensi yonna bwe tuba tubaletwala ttaani zoba emitwalo 10 ayagala buli mwaka tubenga ttaani zeeyongera okubanga zikola ki Museveni ayagala Mwanyi benga omutindo gwongera okulinyisibwa naye ng'ekigendera ky'okugyawo ebitongole si kitongole kya Mwanyi nkugambye NADC ekyamata n'ebirala kukendeeza ku nsaasanya ya ssente z'omuwi w'omusolo kuba zibadde zifuluma nnyo ate nga teri kivaayo. Okay, honorable abaka 32 aba FDC. Okay, katujjeko abaka batano. Abaka basigadde 27 abali najja na nkumbi bakoze eki ku Mwanyi. Kiweddeyo njagala tandikira wali ku muganda wange nesoko ekyange tandikira wali olw'obudde ekijja kumpa omukisa opposition teyina kyekoze lwa nsonga betwali wano mugikwateko tugikwatako leka maleyo kano gikwateko tugikwatako baletera abantu leka maleyo akataba ne bakubulidde lwaki